ojja nti ttaka lya Kabaka, ttaka lya Kabaka, ttaka lya Kabaka liruwa? Bw'abanga alina ettaka lyonna ery'ekiboga eryawa lyonna eryetolodde, lwaki talina ssente zimutwala kumujjanjaba? Lwaki pulezidenti yazimuwa? Ssente ze bazikozesa ki? Ani azitwala? Ani azirya? Juzi Ssaabasajja yali mulwadde nnyo. Pulezidenti Museveni yamuwa ssente. Lwaki tebatoola ku zino emiliyoni ne biliyoni ze bafuna mu bantu? Lwaki temubabuuza bintu ebyo? Ne bakola ekiwandiiko ekyagenda mu ofiisi yako nti ettaka lyaffe lyonna balitututteko, ffe abataka ffe tufuna ettaka. Ekiwandiiko ekyo kyawandiikibwa bulungi, abaminsane be babayamba okukiwandiika. Omuzungu bwe yakitunuulira n'agamba nti anaatusobozesa ow'ekibanja tagobwako, amugobye akwatibwe, gavumenti bayambe abo abagobeddwa. Naye mujagala mumpuliriza bulungi nnyo. Etteeka ligambye security of occupancy of ekibanja holder. Okuba ow'ekibanja oteekwa okuba ng'oli mu possession, ng'oli occupant, ng'okwo kwolina ekibanja kyo oba lease oba freehold oba mile. Ekibanja kiteekwa okuba nga kirabibwako nga kikwatibwako. Ekibanja nga bwe kiri defined, era bagamba kiri defined nga bwe kyali mu busulanivu jolo. Ekibanja olina okuba nga kwoli. Ekibanja okuba ekibanja ky'omuntu obaako n'ennyumba, Omuganda yenna akimanyi. Ow'ekibanja abeerako n'ebintu bina. Abeerako n'ennyumba ye mwasula, abeerako ne kabuyonjo wali kavaawo oluusi kabanga bagambanga fuuti 30, abaako n'effumbiro, era n'abyobyolomu bajjangawo ne baga nti obeerawo n'akatandaalo n'olujja olwolerebwa buli lunaku, ng'era abo bulungi bajjanga ne balambula okulaba nti ne waliwo oluggi ne kabuyonjo eriyo omuggo ogukuba emisota, ng'eriyo n'olweyo olwera. Amaka g'Omuganda gaali ga kitiibwa nnyo, ng'era tomala ekibanja kye nga kibaga nti awaani ekibanja weekiri, effumbiro weeriri, kabuyonjo waali, waliwo olusuku, waliwo omwanyi, waliwo oluusi emitindo ogw'omuyembe oba ogwa ffene n'obulala buloiraawo, oluusi bikajjo wali amanga, emmere oluusi wabaawo ey'enjala naki. Era ekibanja ekyo nga kirina ekyo kikoma, basangayo oba bataddeyo oluwanyi. Bwe batali luwanyi waliwo olusalosalo, oba tewali lusalosalo waliyo emiti egimanyiddwa oba mutigwa oba nga gine njerabiddeko, naye nga waliwo emiti egyo egibeerawo nsambya egitatera kufa. Ng'oli agamba nti ekyo olusalosalo ekibanja kyoli we kikoma. Ekyo nze kyempita ekitiibwa ky'Omuganda. Era nga senga tanaba kuwaayo muwala abuuza agenda olina ekibanja, omuwala waffe gyagenda anaabaawo ne waalima, alina ennyumba mwanaasula. Ekyo kyekibanja, ekyo kyekibanja ekiri secured mu constitution. Ekibanja ekiri President Museveni kyeyanyweza mu article 237 sub article 8, ate n'agamba mu article 237 sub article 9 ti parliament ejja kukola etteeka ab'ebibanja abo bonna bafune ebyapa, naye ng'ab'ebibanja ebyo bali ku lease hold, bali ku mailo, bali ku freehold, ng'ate baliko. Ekibanja si tukirangirira bulangirizi. Ekibanja olina okuba ng'okikwatako ti kino kyekibanja kyange, nga tukiraba nti ennyumba yange yiiyo. Nze ntambudde wonna kumpi, nze Muganda abadde ku every square inch of Buganda, nga nziza abantu ne RDC ono ntambudde naye nnyo, nga nziza abantu abagobedda mbabuuza ennyumba y'eruwa gye bakugobyemu, effumbiro eribaddewa,
amalalo kubanga ebibanja byafuukanga bagita butya amalalo batuwe basiiga nga buba busikabwa nga amabanja amalalo era nga bulijjo mwabapuya ku ekyo ntegeeza nti ogobye omuntu ku kibanja abamalalo gagatwalibwa ennyumba ye agenda kusulawa abazzukulu be bagenda kuba kubanga batabani bwe bwe baba balemeddwa ekibuga banaddawa ekibanja ky'omuntu it is all in all ekibanja kye wewali ennyumba wasula wewali kati Kampala wano tusasulira kabuyonjo tusasulira ennyumba tusasulira ow'ekibanja buli kintu kiri kuli wasula wazalira abaana abazzukulu wazika abantu be we bali musi nakoze research wano nendaba nga buddo erinaku n'ekyapa kya square kiri mu leasehold kya acres 83.3 okwo kuliko ab'ebibanja abo abalina possession njagala mbalabeko ekibanja mbagambe kirabibwako teeko gwa possession ennyumba erina okubaamu latrine ebeerewo efumbiro libeerewo omutingo gubeerewo oba omuti wabeewo n'ensalosalo ezikiraga. Number 2, mpulidde ayogera ku Buganda Land Board. Buganda Land Board teyajja kuleeta confusion mu mataka. Nkiwandiiseeko era nkyogedde. Buganda Land Board bw'abanga yalina ekyapa kya wano eddeyo eyamuwa ekyapa agambe nti ekyapa kino kiwampa kiriko bannannyini kyo abalina ekyapa ekirala. Section 48 eya Registration of Titles Act egamba priority of titles. Ekyapa ekyasooka kyekitwala ate nga kyaweebwa mu mateeka. Kakati tajja kuteganya wano bantu webanga kituufu kyeŋŋambye nti ajja n'atunda. Ekyo bakikomye bwangu kubanga tebakkiriziganya na mukulu wa ggwanga kuleeta butabanguvu. Waliwo ekyapa wano ekiweebwa statutory body constitution article 237 sub article 5 bw'obanga munnayuganda yenna including any registered body wafuna lezifu mu statutory body olina obuyinza waddeba okukikyusa n'efuka freehold n'oba nakyekyo olubeerera nolwekyo a leasehold is a tenancy. Si kuba nti nno nga waliwo abadde akyogera wano ndowooza abadde tamanyi mumanya naye kati it is now a tenancy eyinza okufuuka freehold. Kyobalaba nti mu guidelines egamba nti entry nga bwe kyakolebwa nti emyaka 49 bwe gigwako nga liddira nanyiniko ekyo kati kyagaanibwa kasoba nga gifuna nga bano bakifuna Uganda Land Commission. Entry is prohibited. Automatic entry. Jate renewal of leasehold, whether in short time or full time, is automatic for all citizens of Uganda. Kwegamba kakati abalina ekyapa kino ekiri wano ng'ekyaba Buddo kinasomye nga kiri mu the registered trustees of King's College Buddo. Abo balina ekyapa kyabwe eky'emirembe n'emirembe kubanga it is now a tenancy kyebagenda okussaayo obussa okufuna freehold. Ngate that is supposed to be automatic. It's a constitutional right. Etayinza kubagibwako. Kati awo wetukira bano ne mbabuuza because tekisabibwako ekyemmembo era nze njagala okuyimirira wano nga sikakasa ddala nti ddala Buganda Land Board yeyo yennyini eyazidde ebba wano. Muyinza okuba nga abo bemuwa obusuulu bafeere bufeere oba oli abatula batuula kubanga Buganda Land Board yemwogerako si ye Buganda Land Board eya constitution eyanogosengi Abaganda gye balwanirira bwe bagenda mu Lancaster Conference e Bungereza. Balwana ne bassa Buganda Land Board mu constitution nga Land Board eyo yerabirira public land yonna eriri mu Buganda nga waliwo ne accountability. Kakati wano mu 1994 wano ennaku zino 2000 oli yajja nassawo Buganda Land Board Limited n'akagambo limited tebakassaako ne balimbalimba ne bagamba nti kwata ekyapa mu ngalo kya
square ani emyaka na mwenda bagina gwaka bazukulu banafuna ki kubanga manya nti Buganda Land Board Limited eyo private company tefugibwa mateeka gano n'olwekyo ekyapa bwe kigwawo bajja kutwala ebintu byonna byotali ekyo President Museveni si kyeyalwanirira ye yali ayagala mutebi abeeko n'ebintu ebibye nga Ssaabataka era ebyo abirina bwe baba nga batuuse wano kugamba nti kaakati ate ku kyapa ekiriwo ate baze ne bapimako ate ne bagabako ne bajja ne batunda abo baleese ate obutali butebenkevu mu ggwanga era bajja kuba nga Buganda Land Board eri mu constitution ndowooza ti article 118 eyo gye twefugiramu yeeyo bagirambika bulungi era ne bagirandika ani abalonda nga balina accountability mwababadde bawaayo obusuulu muŋambi mugende muwaayo obusuulu sente ze bazikozesa ki ani azitwala ani azirya juzi Ssaabasajja yali mulwadde nnyo President Museveni yamuwa sente lwaki tebatoola ku zino emiliyoni ne biliyoni ze bafuna mu bantu lwaki temubabuuza bintu ebyo lwaki obanga ddala eyo gundi nnene nnyo ekkiriza amateeka lwaki temujja ne mugamba nti no tuwe ebyapa okusinza okusaawa obuntu obutonotono opapula bemuyita busuulu tuwe ekibanja ejja kufuna ekyapa President Museveni akyogera nti bwe naaba sifunye sente zigula ab'amataka nja kukozesa etteeka we liri 237 Article 9 so ebyapa kya King's College Budde kiri valid na kivalidinze wano wendaba wano ndabye ogwo omwami agambye nti no tewali wejjusa lwaki oweerera abantu n'ovumirira abaasoma so nga abaasoma bebafuga eggwanga lino okusoma kwe kututwala bonna buli Muganda yenna agamba nti kampeerera omwana oba nga wasomye amateeka mbuulira ekibanja bakidifayininga batya tuyinza gamba nti wano olaba ekibanja nga tewali nnyumba ya muntu tewali kasooli amanyi tewali fene tewali nsalo tewali fumbiro tewali latrine ng'ogamba nti ekyo kibanja oyagala kubanga omusajja oli Doctor from China gwe nasomangako nga ndi mu primary Abdul eyagenda awakabaka n'agamba nti ndeese kooti yino kabaka wa China agikuwadde empitirivu obulungi kiseeko empewo efuuwa omusajja n'agamba nti ye n'agamba nti sirabye kooti ya China naye n'amugamba kyokka abatuukirivu be balaba ekooti eno abatali butuukirivu tebagiraba kabaka n'agamba nti ye kabaka wa China ajja kulowooza nti ino siri mutuukirivu siraba kwe kugamba nti weebale nnyo ekooti yange n'amugamba nti sabo jjako eyo gyoyambadde nziseewo eno owa China gyamuwadde n'ajjako naye musajja wati ng'empewo emufuuwa abaami be ne bajja wambadde ekooti ate empewo gyeri n'agamba nti nedda eno ekooti empewo oba temugiraba you are evil abatukuvu bo bagiraba abali evil tebagiraba abaami ne bagamba nti banagamba nti fe tuli evil nawe ne bagamba nti ekooti eyo mpitirivu mukyala we yajja n'agamba nti empewo gwe togiraba empewo bonabo lwaki totaddeko kooti nti eno abatukuvu bagiraba abatayi batukuvu bagiraba kakati nammwe baagala kubatuusa ku kintu ekyo bugamba Buganda Land Board Limited Buganda Land Board erina okuwa accountability yeyo gyetwalwanira tetwalwanira kino ekitaliiko accountability oli n'abajjako sente n'abajjako sente n'agamba nsituuze mbawadde ekyapa kyokka kijja kuggwako oli n'agamba nti bannange juzi wano nali eguli nawe ebyapa meka 8 President Museveni aguze abawadde nti nga sinaba kutuukiriza kiri ekiri mu constitution 237 kanjire ngangula wedafunanga sente ngamba webyapa juzi my senior minister n'abakoba yagenda wali n'agaba ebyapa nga tukikola President Museveni n'akyogera kamya nti buli muntu njamuwa ekyapa bwe tunaabanga kituuse nga katukozese section eno gwe owa Buganda Land Board onoba oyimiriddewa banange muwulirize ate musomese abaana bazzeeyo ku ssomero olwo tutambule mu nsi ey'esoma
banange ndowooza kino kiwedde kubanga ekyapa we kiri oba oyagala genda okola esaaki